wano ku kkooti enkulu ow'omulamuzi omukulu gwe bayita Esther Nambayo. Tuzze mu maaso ge nga weewaawo yabadde ategeeza dati omwana bamuleete oba eddwaliro lya Roswell nga liyambibwako omwana gye bamuteeka, omwana bamuleete ku ssaawa 8 zennyini. We tuyingidde ku ssaawa 8 zennyini omwana badde bamuleese weewaawo nga tetusobola confirming oba kakasa nti omwana omutuufu. Kooti ebuuza maama ne taata oba ye omwana omutuufu, okukebera ku mwana nga mazima gali nti ku bo ku maaso gaabwe si ye mwana waabwe. Olwo nensaba kooti nti eyise ekiragiro omwana n'abazadde babatwale ku DNA okutegeera ddala omutuufu omwana weewaawo oba yeye oba si yeye. Wanaaba si yeye era tujja kubategeeza oba kooti ejja kusalawo ekyokukola. Wanaaba yeye then era tujja kulaba oba tujja kusaba kooti kyekiddako. Kati wakati wa eddwaliro erya Roswell wamu ne home ya Loving Hearts waliwo enkolagana etali nnungi okulaba ng'eddembe ly'omwana weewaawo ery'abakiransi baffe eririnyizibwa. Naye nga tulina okukomawo mu kkooti nga 5 omwezi gwa September wiiki ejja ku Lwokubiri. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.